bakungubazi bannaffe abavudde wala wamu n'abatuuze b'Essonde neebaza okujja okuwerekera mwannyinaze. Bannange amawulire gano okuva we gaagwawo ag'okufa mbebaza okuba naffe mu buli kimu okutuusa kati. Neebaza jjajjange Rosette Mbatudde, omukyala oyo atudde wali, oyo yatulera. Neebaza enteekateeka y'okkomyawo neebaza jjajja wange Rosette Mbatudde, omukyala oyo yatulera. Nekyobe Moses yatulera nga tuli bato, tukuze Nekyobe mu mbeera. Bakungubazi bannaffe, tubeebaza okujja olunaku olwaleero, tubeebaza okubeera naffe mu buli mbeera okuva amawulire gano we gaagwawo nga 28 ogw'omunaana, era tusaba Katonda oyo abawe kye musinga okwagala. Twebaza nnyo okutandika ne jjajja waffe yatukuza mukyala Mbatudde, tukwebaza nnyo jjajja waffe, twebaza nnyo taata ne maama ababaddewo okuva olunaku olwasooka nga Moze azaalibwa paka nga 28 omwezi ogw'omunaana lwe yafa. Mbeebaliza ddala ab'e Saudi, ab'e Dubai, abali emitala w'amayanja n'abali wano. Mwebale kubeera wamu ne famire yaffe, mwebale kutubeererawo mu njogera ennyangu, era nsaba Katonda abawe kye musinga okwagala. Bye byange. Tweyanza ebigambo byo. Mwebale nnyo baganda ba Kapeesa mu kaseera kano kafuna okwogera kwa bajjajja.